Bannange ekiriwo omuyimbi era Tibeta ali wano mu ddwaliro kiteberezebwa okuba nti anywedde obutwa. Obutwa bubaddemu keeke ne cookies zibadde zigenda ku birthday ya producer Jona Pro owaliyo audio naye era talina babadde nabo abalala kubaddeko Jola Mukaweesa kubaddeko Mukyala n'abalala bana ali wano mu ddwaliro. Mutusabire eddwaliro sigenda dyogera naye nga kyo muba mumanya nti ali mu mbeera mbi ddala anywedde obutwa. Kyekiriwo zabagamba enze Benson Pro. Ndeka Tibeta atandika okuzanya bisoboza byange. Mukazi wange myaka 13 ndine mukazi wange otanso mulimbalimba omulimbisana obubuli obw'enkumi ebbiri. Mwana munyonya ki ku famire yange, munyonya ki ku maka gange. Lwati katemba Wekira Tibeta gwogenda buli omuntu okugenda wabaisa amawulire katembo oyo Kapere Kapere lo photos ono muyimbi bamuwadde bwalidde obutwali mu bwali bubi nnyo. Katutandike ndo katuwe kubeera nti tukwa information each and every time. Oyo abadde omuyimbi Siraji Beta ne Kapere abadde complain. Jukira nti back then Kapere yava na complaining nti mukyalo bamutwala olw'obwavu. Nti omusiguzo ono oba omuyimbi ono amuli bubi. N'agamba mbu anywedde obutwali ku agamba nti ali ku sitanti ennene. Bakiruse bulungi nnyo okuviira ddala bwe bakitandika ne Kapere. Then kandowooza katoke kabadde ka climax kaakyo oba kakati kiki kyategeeza Kapere yamuwadde akatwa. So embeera yembi nnyo nga bwakirambika bwagezaako okutubuza. Ababbi bagadde okukola amanya kati Kapere kimanyi kinene nnyo bamuwadde emitwalo 5. Producer Jona ayiseewo ekiki omuyimbi we kuba yagezaako muwalula. Jona mumanyi. Jona yabiri mpozi wangamba Jona akola atya. Jona ekiwoka ekyo yayina muzeeyi we oba akyaliyo bamwituba muzeeyi ani mbunga ayita mu kamooli oyo nogola ate yasomerako wadde n'abaana bali mu industry muno munnange nga balina ebitone byabwe. Ye musajja ali talented omulaba akoze n'abayimbi ab'enjawulo bakuba ebigoma. Kino kitulekawa kuba natadde wano Kapere stunts zifuuse stunts n'abaana bavumye Kapere okusabiriza full stop mulema naye olero bakola full stop akola kubanze muyita kawo mukajja nga nyambuka kwena je center parking kadde mola ateekawo ebintu byatekesisi etemuzole ya sebo yogolaba abeerawo n'obuga ayina ssente gobadde okimanyi nti yagula ettaka saidi z'ekakiri eyo tebamugulira bugulizi yagula ettaka lye era ye yava bulungi nonaga kabadde ka savings kange era ngenda kuzimbako n'akayumba ali happy nnyo ne mukyala we mukyala we yakamuzaalira abaana ndowooza nga 2. So omulaba nga agezaako okuwatanya wano na wali agati Kapere yazze mu sitanti Siraji Beta omuwulidde wali bwagezaako Kapere nga nnyonnyola okuba oyimba bulungi okuba oyina eddoboozi liringa ennyonza olwokuba obuyimba bw'omukwano bagenda mu sitanti Siraji Beta newe tufuna abantu 100 wano mu ggwanga tannatuuka sitanti zino zikolebwa ng'olwedde oyinako wootuuse nga zongera kubustingamukko naye bw'oyagala ozikola initially Kapere bino ebintu byokola bikuziiseeko ttaka byotawanya bebe kulumba ku buyumba yagamba ko mbu baba komedian ali mugambye simanyi oba obutya wootuuse bana ziri mu industry wano Kapere saba abangi ziri ennyumba zaali z'aba artist of the year omukulu banokoddeyo abasinze kugo kino Kapere kimuleka wakuba abantu bangi bo abantu badde bakambwa abamu 90% yabadde enkambwe ngegamba Kapere kisuso ebintu bya Kapere bwe bityo Kapere anabifuniramu mwafunira nnyo mu stanti ezo ssebo kakati eno yalabye nga Siraji Beta agenda kujja amuyiseewo apromotinga erinnya lye then ye Kapere naye ayiseewo ekiki ekyokukola ki
ekyokuba oluseke okitegeera so ne gugwa 50-50 naye ng'ate noono omuyimbi yawaddeyo kapere ka ssente kati wuuno agamba mbu alidde obutasobola cookies badde bazitwala lwaki oyira omululu banna ebintu otegedde nti si bibyo kuba mpulidde bibadde bigenda wa producer Jona kakati obitegedde mu lukuubo obibwebwenye kale ne bw'oba obulidde gukusinga nyabula obuluvu obuba bwaki mu bantu bintu si bibyo ate obiguddemu wandibirekedde nnyini byo gwe badde babaze kale bubanga bibadde bituufu newankubadde nga si bituufu bannange ate abantu babeeyo nga balina emirulu okufaako kapere ayo kapere saawa zino ali mu mawulire nze kintu kye nabagambye nti komediyani yenna oba omuyimbi yenna bw'avaayo n'akola sitanti ye n'emukuumira mu mawulire ye kiba kimukolera ng'omuntu kapere lufotos obadde wakoma dde okumuwulira ng'alina oluyimba lwe lw'engoma eŋŋanda ng'era aweranga bw'agenda okuba emikolo gy'anaamiriza 2023 mwekuba ebifaananyi bya mugole oli ne mukazi w'omulungi nga yeetega nobula entima mujja otimamu kapere abaana onaabagamba otya mbu ono kapere yaliko nti omukolo guli bwe guti mbu yali kazannyikirizi nga nno naabonda wakubannyonnyola ebigambo bingi okubitegeera batta ebifaananyi okufaako obufi mu bayimbi bonna mbu waleeta kapere naye nga kapere essaawa zino mwali mu mawulire era kyemmanyi agenda kufunayo ne ku bubookings obutonotono akole ku ssente kuba omuntu wano e Kampala Uganda ayogerwako abantu media gwewa obudde kaba be bayimbi bano bapkamingi naye ng'alinayo ko katuuni soono siraaje bete yeekola obusolosolo olina okubaako odde ewaka bikusaze obawulidde bwe bepromotinga omuyimbi ye siraaje beta yalidde cookies z'obutwa yalidde producer Jona ye yakuba ebigoma bye kakati nze promota gundi nze nno neekolerako obusolosolo era mubeere eyo ng'omanyi ne bwempulira nyukuta esooka nsobola okutebeereza ebiddako muyimbe kakati oyo naawe promota gundi ali ku ssimu promotinga music w'omwana mu ng'okozesa amakubo amatuufu omwana ate promotinga ng'amaze kuyimba kuba so bw'anaayimbayo ko n'afunayo katyuni awo musobola okutandika okwekola ku busolosolo omwana yimba kyayiwenjayi bannange omwana oyo annuma mu Uganda olaba omwana akuba yitiye ate oyo mwana senga ali Nigeria senga mugagga senga olwedde eyamaze okulayika nti atereezezza obulamu tasobola kuddamu kulaba bwavu olina n'omusajja Joshua Baraka omusajja waffe oyo waliwo olutalo omanyi Kamili yagenda ogiyita hit ekisiraani naddala ng'ate gy'osookeddeko bw'osookera nno wano mu kustruggolinga n'okubayo ebiyimba byo nga bina then hit nejja ku luyimba olwokutaano gwosobola susitaininga pressure abaana bamukuba nanana instrumental nanana cover okitegeera so kiba kizibu nnyo okuyimba oluyimba olwo n'oluzaako mukama infact olina okwerwanako nga ne bw'osaba mukama kuba mukama munange yatusitula pressure eba y'amaanyi ani bano bani noni bani bagina nakuleeterayo anti bani noni ekirungi ekyajja nti bo bagira na mediocre songs nga ziri awo bwe zityo ziwulirizibwa bantu mu buliri bantu bamenyeddwa mitima ate nga batonotono kakati agire nnyo bannanga nkyaya kakati kazzaako ate ne kabanga akamulisamulisa ne kagwa nazza kati bo batambuliddemu obwo obulamu naye kakati Joshua Baraka gw'okimanyi nti oluyimba olwo lumwogezaako wanawa abaana ne bamwogera simanyi siwaawano ne bamutimba amajolobero naye nga agezeeko nnyo okulayika nti alemerako mukama katonda buli omu alina omukisa gwe yamuwa
tukimanyi bulungi nti hiiti kiba kizibu okugizaako ng'ogikubye ogusooka naye ate eriyo abazizzaako bangi bagudde sibajja emmessage yangu naawe okubeka so bano abaana okitegedde omukyayi w'enjayi ndaba ali ku kikubo kikkirira alina okulwana ennyo ekisooka tewabaawo kasente abantu bagudde mu byokusaaga mu music industry munange tewabaawo kasente hiiti okimanyi nti naawe hiiti weekanga neekange teri agenda mu studio n'akakasa nti egenda kuba hiiti kati omwana ayiriba sente za studio video promotion agenda olaba oluyimba lukutteyo kaakati oluyimba bwe lukwatayo ebiseera ebisinga bw'aba tafunye bookings zimala kiyinza omuwa obuzibu okuluzzaako ng'akola production omulungi video ennungi so bano abantu abatwesibako zimanyi siraaje beta muyimbe muve mu muzannyo muyimbe yes ku Megaton koli bera ngo subscribing likinga tubira ngo sharinga kwa muli agesiika abali mu nsi ez'enjawulo mwera kubira ngo mutuwuliriza tuwolebera kubira ngo subscribinga obere ngo tambula naffe for us here Megaton Media break news abali UK abali Canada abali Rwanda abali Dubai abali Saudi Arabia abali US abali wano mwera kubira ngo mutuwuliriza mwera kubira ngo mutugoberera fe wetuli buli muli egaje tugenda bera nga tugwa kuwa nga bwegali tugenda kubira nga tukutemera eggulire tukusiigira ekifaananyi kya entertainment industry ye Uganda wano ati yenna Megaton Media kuba weekuumira Mozilla Megaton is my name badene ganja fadi nga tumula Rwanda for Shafik Property Services batula ttaka muse bulungi temuvaawo tukomawo